mutusasire abatulaba abashamimu kwekyo kyeyakoze ebibiri atuseka sinze n'empuuga otuwamu kati mpuuga mpuga asinga ddala kati Shamimu Malembe ebibyo ebibiri bikirana naye mpuga mulungi nnyo ebibyo bikirana obugaregeka nnyo kulya nazaawo nti empewo egize nazaala tuli mu kwalula baana mpuuga asingira ddala kati oba mpase wanyana ate Bashir kati ate enjawulo eriwa ono yalwala bankubye mu mugongo n'agenda Bashir ye yasirikira ddala n'alya akasente ge ate n'okomoto yakomawo yadde tusumbwa nti mumawulire munno oyogira mpola ate si mazima nze byonna bibagamba nze namenya rekodi ne mbagamba nze nayingira mawulire n'emyaka 19 nengamba ngenda kukola ku radio emyaka 5 nnyuke naginyuka saagimala nakwe ne 5 nebigamba design nze ngenze sigobwangako ku mulimu saagala kamanyiiro Bashir ne Shamimu bebamu tuyinza nakubaawula ate oba Shamimu kale agundi kaleho Bashiri yasirika era waliwo omutuusa n'agamba nakozibwa sijja kuddamu awo nsiriseewo tusuubire tuyinza ofunamu ba Bashiri abalala mu kisanja kye 12 uyo yatandise dda yagenda bukasitama wamunonda yaddamu okulabika naye mazima tosobola keera ku makyanga bakuwa akalulu bali muyaye maama woowe bantwala amazzi gabitutte n'otavaayo kugamba bannaye gavumenti mu compensating abantu bano ate naawe awo nyinza nange okatunulamu wakiri funewo munnamawulire akwateka vidiyo kate ng'oli ku kitanda otudde oli bwoti nga bwe yabukolanga atubanga b'e Kampala bino byonna bijja kuggwa era omumaka mmwe Shamimu Malende people power kati ne kati kaddemu nakubuliri weebake kale ejingirirayo obucupa babuwanike people power ate kati gwe olina mu kinywiwe akuyite tombulira ali ku Focus TV tulaba omukulu ono munyiivumu olw'ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga denibanira tumalirize ne kano tuli mu kwetegekera kulayira nga naku mwezi 12 Shamimu muviirayo abantu b'e Kampala obaweereze ng'omubaka waabwe yogera ku nsonga ezibaluma bw'oba bakuwaddeko olyeko ku mugaati bagambe bana omugaati guguno ogubakasukidde mulyeko namwe mugulye mulyeko wano mazima ddala pulezidenti wona awaŋŋanguka ali ku mawanga nga tosobola nagamba baneyo omukulembeze wange ekyo nakigambidde ni mikutu wa Buganda wuli wali eri mukomera kale agende yamulabira ebigere babitemako naye banange Shamimu oli mubi Deni ngatumbawumba show yaffe eno Deni mbadde nsaba tutunuleko ku nteekateeka nalabyeko General Muhoozi ng'alambula parade ng'era akakasa nti ddala enteekateeka z'okulayira ziteekebbwa mu nkola bulungi nnyo tulina n'abantu abatendeke ddala era yalabiddwako nga kakupala kyuti ekitegeeza nti training oba oliawo amagye gagikutte kannabwala nga munnamawulire nteekateeka kijolaba mu Kampala nga ddala twetegera okulayira era kikyolaba ekikoleddwa mu bukyamu ne mu bulungi tukimanye ssebo mwe mwerayize mulayire anyway balayira mugundi isi yamala abatulaba ku Focus TV security weri era nga bonna bwe bakola but it is unfortunate to see that president is going to swear in when his opponent is outside the country not because of his will but because of some key factors that forced him to get out of the country. That is it. Bw'otunulamuko ku kya security, yes, tugirina. Security weri yagenda kulayira even though waliyo groups ezigamba tajja kulayira nekyo kyattajja kulayira ne 26 Dr. Kanokiza Besigye yakola buli kimu ekisoboka ekirowoozesa ne bannayuganda nti yali awangudde akalulu era ne bagamba nti yeerayiza era n'akola statements ezimu tajja kulayira omukulu Besigye ne yeerayiza nako ebyo tuzze tubiraba so ne bakola heavy deployment so Uganda kye yeetaaga kiri kimu kyokka ze saala era President Museveni
katumwagalize ekisanja kye kino oba oli awo n'ekijja ayinza okudda kuba kyalimu embavu kyovula abadde ngamba nti era oba oli awo n'ekijja ayinza okudda naye all in all talowooza n'ekyokuwummula bannayuganda batusuubiza producers bagambye ennaku zomwe zimeka otuwa obubaka bwa drone obutwebaza mu Kampala lwa Mande ku ssaawa 2 bannayuganda tubeereko obubaka obutuyozayoza bujja kubeerako nga tuyozayoza omwagalo w'abangi nze kati ngenda kukugamba ebigambo bino wammanga okukwagala tokakanga muntu kukwagala oba tokaka nga bantu bakwagala abantu baleke essanyu lyabwe lyoverflowing nga bo bebasanyuka akantu ako kategeera president yaleka abantu bamuleetere ku birabo ebimu embuto twazirabanga embuto ng'alwangu ku birabo ebimukola ki producer vai ku birabo ebimwebaza ebimukulisa akalulu instead of y'okutuyisizaamu naye ekimala kimala bane president yatukulembedde bulungi netusaba awummule jjajja anti bw'atunula tunamutalabawo wayinza kuteeka wakola ennume tewakula naye tanagiraba akyali muto ali mu muteekateeka kati ebisanja ebya kino n'ekijja amubateera abagambe wuuyo ali muteekateeka transition tuziraba tulabawo enteekateeka ez'enjawulo kwakati nkugambye essaawa zino kye tuli mu kukola okulaba nga gavumenti ejja eya 231 okudda eri mu maaso ng'ate naye erina transition gy'eteekateeka kwegamba buli kisanja ateekateeka okubeera nga akulaga nti ku lusegere wali wajja so kati kye tulina okukakasa nti bannayuganda bo babeere beesimu nti gavumenti yaffe egenda mu maaso n'okukola ki n'okubatambuza mu maaso n'okubateekerateekera era Kampala saa zino gwolaba Kampala gwolaba ebyo ebya security ekirungi mwatugamba mugenda fuula ekibuga kino Dubai naye nalabye ku mataba ne ngamba eno Dubai ngegenda kunyumira yavudde mu Dubai ne fuuka Dubai ne ngamba wow nagambye ntya wow so anyway obwavu badde bungi mu bantu katusuubira president bwalayidde abantu banaafuna kasente nalabye nga ba RDC babongezaamuko kasente k'omusaala ke balina okuba nga bafuna n'abalala bagenda kubeera nga babongeza naye tusaba ne ku bakozi abalala babongeze abasomesa abo basawo abo babongeze ku ssente naffe tuzifune nene ebbeeyi y'amafuta esusse kiyinza kuba kitegeeza ki ku kisanja tunaba kitandika amateeka gajja mangi nnyo ebintu bikyuse nnyo kiyinza kuba kitegeeza ki mu kisanja kitutandika nga tumaze okulayira ekisanja kino kye tuyingira waliwo ko ekisanja kyali kya ddi yagambira nti hakuna mchezo si kyekiwedde producer si ekiwedde kiwadde kiri ekya 2016 kyali kya securing your future they have secured it kuba kati tuli mu protecting against after securing the ande nagana ebintu ebitalina makulu wano president yagamba kyali kisanja 2016 hakuna mchezo kota pini eyingira na nyondo efuluma na nyondo sigenda kuddamu kuba kwasa muze era akikoze so kati kino 2026 kota pini times 2 olwo yangambye okita mwavu afe omwavu agenda afiira ddala naye omwavu ayagalwa nnyo president yayagala nnyo abaavu recently wano nalabye Hajati Namyalo yannyumidde nnyo yagambye banaku bannange abaavu baffe bebagoba
ku makubo we mwali mukolera banaku bannange mujje tugende tubeerewo nga president alayira kasita amala olayira bw'ati tuyoke tumubanje n'ebyaffe tumubuulire nga bwe baatugaba ne ŋŋamba banaku bannaffe mujje tugende ffenna tumuyozeeyoze bwe tumala omuyozaayoza tulyoke tumubanje ebyaffe nani yagoba kukuba ati nno olina okwambala ekifaananyi ky'abanno b'olwanirira kwega banaku banne nga ye munaku munnaabwe mujje tumuyozeeyoze tumala omuyozaayoza omanyi kyabuntu munaku kyagulira omwana emmotoka esukka miliyoni 4 omwana ataneza myaka 10 era mumugjewo gundi munaku munnaabwe ali nabo obeera nabo ku street nga mugobwa mwenna saawa zino balina okubeera nga banoonya mu byonna then nga tuwumbawumba bakawubulikyo obusembayo eri munnauganda mugenda kubeeramu enforcement kibuli kuba nina etteeka lye nalabyeko nadde nnawo ensoma eriri mu pipeline nga gavumenti yagala kugiggulira gikwasa buyinza bwe balina purojekiti yonna gye yagala okukola ku ttaka toba na buvunaanyizibwa ku ttaka eryo gavumenti eritwala n'erikulaakulanya ku bwereere sikali abo baddeyo nga mubalemesa okusasula nemugamba musasule ako kavuddewo bano bayisaawo oluguudo nti gwe bagambe nti mujja kunsasula abajja mmenya bumenya bayiseewo ki ekkubo so wetulaga wano wetugenda wagenda kubeerawo enforcement nga y'amaanyi nga yakibuli weyagamba nti twagala kino baba kyetaaga nze mbabuulira ebigambo bino wammanga ne bwe pretendinga nti gundi mwamwagala naye ng'akimanye temwamwagala aba amanyi ensonga lwaki waali kale mbadde neddeni nze ade Wilberforce Sekume Muyanja obadde ku Focus TV ng'olaba balina okubeera ng'olaba okuva gye twatandikidde mpaka wano tukkirize tujja kuba tukuwa program ezijja mu maaso nyingi ddala gwe sigala ng'ogoberera subscribinga nga sharinga tube nga tukuwa updates ezisinga awo for now bye bye